Motoka na nyonyi nasoma simbo zonna. Tugamba kati mwala omwadde ku just empafu. Simuwaddeyo naye kakaba kabone omuntu nti waba akantu kansaba nga kantu katone bana tekalimu na makone manya nono kakati. Mpaye 10. Ampeye 10. Akongereza emitwalo 10. Katata obo oyagala mu odize mu bufere izo simbo ya za bubbi. Kano ke kaddala ke kategeeza kiri kenyi. Genda maso n'embozi. Simbo y'empafu bino byali byadda mu myaka giri eri gy'ongambye 1980 ngene empafu emala byonna naye essaawa zino gwe osobola gifuna wano e Kampala empafu wano osobola gifuna kati nga nsobola okutuma empafu ngo nedda wowe obuntu bw'omukwano nga toli ate mukati abakazi wabawo ekintu ky'omukazi nga tikirina simpa tekirimu ebyo byali byadda nti ne kaswiti k'ekikumi kabeezaawo omukwano empafu sebe ekugisaamu engoye neziraga nga zinsiiwa omwana nampa empafu mali manya yajagaana naye nga kyekyo bannange abantu abamu tugige kintu kino kyengenda oteeka mu bantu kigenda okimanyi naye omwenge guno mubi omwenge mubi era oba omuntu anywa omwenge mubi nga togunywedde mulungi nga guli mu ttama mubi ng'ogunywedde bw'oba tonnagunywa nanywako omwenge n'entamiira n'entamiira nali ntamidde kati nfuna omuwala omukazi mugamba munnange tugende twekola ekintu naye atamidde ebyabatamivu bimanyi mugende tugende twesayuseebu tujjamu engoye awo mu bbaala mabega wa bbaala kati tujjamu engoye tukola ki nga kuno okugulu kwonna nzigiramu ddala zonna eno ng'ali mu nju baguzikoma wano ng'agenda mu kabuyonjo nga kuno eno sayidi yonna njijjamu ng'osigazaako sayidi ne panti yonna nga yonna njijjamu kati nga nsigale engoye zireka mu sayidi y'eno ku ludda nga zisigala ku ludda lw'eno kati nga tumaliriza nga nkwata kugulu kweno nga nziramu nga nkwambala kumbe nayambalako mpale ndapati ngesigala mu kweno nayo sijambadde kati ng'omaye yayonoonye kati mmaliriza okwenda nkubirira nziruke ngende ewa kazadde sawa nga 2 nkubirira ngende eka kumbe andapati gimweri eno mu ngatto bweti kati ntuuke wakakooko nanga banzigulira aliwo bamali bamatamidde nga waka bamanyi nasanga balya banzigulira ettala kweri tutawumba njagala obayitako nga anapati agenda yekola bweti zijja zindi omwana w'ababi ababiri abalabi baffe abatonaz media tubasanyukidde nnyo kubanga kwemuli naffe tuzze okubaweereza ate nga bulijjo bwe tutera okukikola ne muwala wange oneesibako nnyo nno naawe yamala okufuna abasajja abe n'atandika okukyanga ky'abasajja ne mugambako n'anyiiga kyekyakunkyaya nze kyakwagalirako ddala nakukoowa ekintu kyewakola nakukoowa nkwanjula nenyanjulirako n'agaze nyanjula nenkwanjulirako n'agaze omuntu okuba nga oli ne kojjawo waneeno naye n'okola ate ebintu ebimutyoboola ebyensa ekyo ekintu kikirungi muwala wani atyoboola munne kati omuntu oba owulira wano nti muwala wo ne bamanya nti MC Magombe nti muwala wo okola naye era n'otugamba naye agantu gakola mu kamera muzaalukuke anti maama okunyiigira mwanyina okunyiigira kyekyo kyokka naye gwe singa nakwezaalukuka dda mugambe munange mwana wa nnyabo sikikoze mu bubi gwe nga gwe nkwagala naye oguntu gwo mwanyina agaze muwala wana abatakyusizaamu kolagana egenda kubanga evaawo waki tunaasigala nga ffe naye tinakikunyiza ne kugaze nze nswala naye naawe oswaliramu maama wange omulungi omu bw'ati
okuddamu okuleeta sukaali n'okkirizaako mu maka ga MC w'e Magombe tugenda kwawula nze ne maama twalabagana dda wagenda olaba maama wo nga ffe twalabagana tukulidde wamu yamanyi nti munaye mwanyinaze kino ne mubeererawo mu mbeera bweti wamu nze nno nakulira ne mu lubuto ani asinga okuba nga baali wamu nnyo wajja wasimatukako obusimatusi wafuna twakuwako kasayi kapaati katono nnyo kewamuvaamu nze nkiddamu mama nga omulungi okuddamu okukkiriza kasukaali kendeese mu famire ya MC w'e Magombe maama nkuzaalukuka nze nzaalukuka maama wange omuko gwe mmanyira gwe tukwatagana naye yajja kuba atuwanga tunywa kati gwe byojje ebbali byojje eyo gyoyenjeredde bwe muwaalye yekka nze sijja kulya nange mbiganye n'ebyomuko bizire amanya nga bulijjo omwana wa mami omu bw'ati Hajala nga ndi wano neera nzize bannange mwebala abatulayikinga mwebala abakomentinga kyemukola kyamaanyi nnyo oli n'afisa akaddata ke n'agamba wendabira Hajala ne kojjaawe nga ntereera ng'essanyu ndifuna mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi atannasalawo wawaagwa mu byobukulembeze banga wagira ono nowagira nze ndi malaaya mpa gwe ngenda naye wenfuna yenna anampa nze nga muwagira banange leero happy birthday yange banange munjozeeyozeeko ebirabo mbyagala y'emyaka emeka bibaddemu eby'emyaka aleeta ekirabo gwe mbuulira emyaka aleeta ekirabo gwe nga mutwala direct ewa maama lwaki temwagala tubuulira myaka gye muleko bikuza oba temwagala tubuulira bantu bangi baside zembaddeko naye nga tukoma kumanya nti leero baside yange nova nga totegedde ayina emyaka emeka takutwala wa maama we nolwayo nga totegedde ti oba ayina emyaka emeka kyo kyekyo mama mukoza baside mwogere n'emyaka ate emituufu nze maama nge yagimanyi okukula si kibi mwagala ne mugamba sirabanga ku lutalo n'ogenda okwogera emyaka ku baside egyo ogenda okwogera emyaka ku baside egyo ng'egatta olutalo nga tenunaba nakubaawo fe aba 2020 aba mu 2020 girlfriend wange yakoza baside nampita namugamba okuwa ekirabo esooka oyogera emyaka emituufu oteekawo batisimu yo bagita neno gye babatirizaako eyeraga emyaka si byakutubuulira giteekaawo manye omukazi gwe njagala ayina emyaka simanya sirina mukazi gwe nali njagadde nemanya myaka gye oyagala myaka oyagala mukazi nemuddawo bw'oba oyagala myaka oyagala mukazi manye details zekimukwatako nene mubeerawo nga mutubuza nobeera n'omukazi gomanyi alina emyaka abiri MC w'e Magombe olina emyaka emeka ani ndi musajja mukulu olina emyaka emeka nina emyaka 38 wazaalibwa mwaka ki 1990 egyo Kano mukazi munnaffe kati lwaki oteekako 90 kati emyaka gibiri emituufu sijja kubeerawo nga njijukira nti wazaalibwamu kati gwe balabalamu awo nina emyaka 38 2020 sijja emyaka olina emyaka emeka ntambuza gwa 10 olina emyaka emeka kyekikulu nene mututugirako baside yange leero nemutuyita nno nemututojje netujja naye waliwo yali ayimuse n'agamba nti emyaka gyo nengaja ntugende wa maama n'ogenda kati ate gwe MC w'e Magombe ate baside yo yamanyi oba maama nge yagenda obabulira emyaka lwaki baside eyo totula na maama wo ne mugikola mweka kuba ye yamanyi emyaka gyo otutawanyiza ki ngamba wazaalibwa nga mu gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 22 kati nze bwe zituuka sibuza myaka ate abamu ne bamama sirabanga yoli ng'akoza baside sirabye sigirabanga nayo muli akozeza baside n'aleeta nyina kuba munyina agenda langa emyaka gyono
omwana oyo yannuma mu gyenkumi mu 1800 ogenda tugamba nti nze birthday olw'okuba mama we yava dda ku bizigo gw'okyabiriko fe tulaba bizigo mama we yabivaako dda ye alagira ddala nti kaakati emyaka gyange gye gino ng'olw'ebizigo olw'okuba mama we yava ku bizigo toyagala muleeta tulabe feesi ye tukupe emyaka gyo kati nzolanze nze mama wange n'ebizigo bali abo bali bati tebaawukana era tosobola kumulaba n'omubalira myaka era nze addamu okumpita ku basi omukyala yena addamu okumpita ku basi ngenda gibeerako nga ne nnyina kwali nagibeerako nga ne nnyina kwali baba taliiko mama we bataliiko tompita ku basi deezo kuba olwedde togenda tubuulira myaka gyo fene mama wo kabeerewo tutayimuzingire ku myaka gye kubona omuntu tabula nga singa si bizigo omuntu tabula malakyate omuntu era aba agamba okusinziira kenda bye feesi y'ono ali mu 79 kitegeeza muwala we 63 kyekibalekesaayo bazadde bamabazaalo ono yatandise okwagala otubalira mama wange beererayo ddala tajja kujja beerereyo ddala ngaabalanga baside kikibi baside zikuza bannange olunaku lwazaalibwa luweebwa ekitiibwa ne mululimbiramu ate tutya mululimbiramu nze olunaku lwengendo baside yange lwengenda okukuza baside yange tugenda kuba lunaku byonna ebinkwatako mbikube ku mmeeza buli omu ajja bikkulako awo ogenda dukolera akatabo abana ebimwogerako byonna okuva mu buto bamuzalina kuwezi tipe bamubatiza nnaku weruti kuva mu ddwaliro nga wali eri nga ndi mu ddwaliro naku lwe banzala byonna gyebiri ewaka bakadde bange babigenda bireeta ku baside yange mukimanyi nti sibayise kukola ki kwejalabya kwedingisa ne baside mweze mukola gyakwedingisa mubanga abagijagadde mujje tumanyaganemu temutubulira bye baside kumanya bantu bamanye fe tugenda okutuuka wano okusoma ebyafaayo byammwe ku mifu gyammwe mirambo gyammwe abo mutulinde mu kufa olaba buli lwojja ku birthday yange ng'oninda lwendifa nga abaziisi bulijjo omanyi munnange mukwano gwange gwe nnina ali mu myaka 3 kyokka agenda osoma ali ku ntanda agamba bamuzaala kati akava mu lutalo ati omwana yambonyabonya nnyo mu lutalo nayola ne kapa nga muyita ye buli ali lwakuba omunange ogwo oba tokyadde omufu aba takyadde naye buli ali ku mufu nga yabeeranga ku baside ezo agamba bannange nanimba ne wano omwana nanimba nendeetera ekirabo ky'abato kumbe tujja kubuulira emyaka oba tujja leeta abazadde naye nga byonna happy birthday to me era nyongeddeko wembadde kati soko nyimbiremu akayimba happy birthday to you muwala happy birthday to you n'emyaka gye sigimanyi naawe kojjange ako kanumere andi kati maama bwengenda nensikanamu mwanyina manya bakati be bamanyi emyaka ne baga kati nze nagyerabira nawe tokyakyokera anti mama nga mpita bebi wa mami kuba nasembayo ku kyemmanyiko mu 81 watula P7 mu 81 nali ntudde P7 1981 watula P7 kati kuba P7 wagitula ina emyaka 12 kati awo baba basobola okugattira kawo kyenjijukirako manyi we watulya P7 wokka mu 1981 1981 kojja wange angambye nali ntudde P7 naye toyinza lukwa tokyabijjukira mbadde sikyabijjukira naye ye anyambye ajjukira mwebaza okuba nga ajjukira olwekyo naye enewe kirungi oba nga neekuumidde ku mutindo nga 1981 nali P7 oba nga ntunula bwe nti abasajja kyamaanyi andabiridde abasajja si omusajja abasajja bakulabiridde abasajja nze nabagamba Katonda tandagangako Adamu wange tunafuna goyagala Adamu wange tunafuna goyagala ku lubirizi lwange tannalundaga ye Adamu wange kati nze ndi w'abasajja bonna abasajja mwebale kundabirira bonna bantu nenga guno mwaka banange abantu mukozeeko ku baside mwaka guno gwabyafaayo nnyo mwaka mulungi gwabyafaayo nga ki mwaka mulungi gulimu birungi ki tugenda mu Christmas
Era buli mwaka tugenda mu Christmas. Waliwo mwaka gw'otalya Christmas. Naye atemwe tulimu ku byobufuzi awo. Tugenda okulondera guli ogudda gwe guddirira ogw'okulonda pulezidenti. Ogw'okukyusa kiki? Ogw'okulonda pulezidenti. Obadde ogamba okukyusa mu ki? Ogenda kukyusa mu ki? Gwe tugenda olondera mu Ofuse byabaka masebe. Ogambye okukyusa kisagamba tugenda kulonda omukulembeze w'eggwanga. Ba president tugenda kulonda ba president. Tulondako agenda ku ballot paper. Anti olondako bw'oba tiikinga bonna kabakafu. Nanti ba president bangi tugenda londa ko buli omu wakola ki? Tugenda londa ko gumu. Nze kojange gwayagala gwe mpagira oyagala nti. Lwaki oyagala byenjagala? Wa kamera gijjeeko agijjeeko. Singa obadde mwana mulenzi mbadde ngenda kweraliikirira. Singa obadde mwana mulenzi. Lwaki? Kojja gwayagala gweyagala. Obikyusa. Omukulembeze w'eggwanga gw'olonda gwe nnonda. Alonda ani? Oli wa kkala ki? Naye nga ebyobufuzi nabyo bigenda mu maaso biri mu kutambula. Ba MP bali nabo beteekateeka kwewandiisa nabo bagende mu nsiike naye babagabe oba tolina bisaanizo bimala totawaana obukadde obusatu bujja kugendera bwerere bawaayo obukadde busatu. Bawaayo busatu. Gundi w'amaki avudde yagamba ono wakimbwa agenda basasulira. Bawaayo obukadde busatu. Naye bw'omala obbuwaayo bwe banoonyereza ebikukwatako. Sokoleko mala waayo ne balyoka banoonyereza. Bw'omala obbuwaayo birimu obufuzi ne banoonyereza ebikukwatako olina okuba nga oli mwa mu kitundu ekyo mwe weesimbye. Naye waliwo akantu awo saakategedde waliwo be bali mu kkuba. Olina okuba nga olina obuzaale bwawo we weesimbye. Nga we wazaalibwa. Kati nze nazaalibwa Naggalama emba nesimbye Namuŋona tebannoonya. Kakati awo naye mbu bw'otwalayo emikono gye baagala nga gya mu kitundu ekyo olwo baba bakuzadde bali abakuwadde. Abakuwadde emikono baba bakuzadde. Ako kangu buli omu akayita. Emikono kitegeeza bwe gikubuula tebakumanyi. Awo kitegeeza totaana kwesimba wabulira gye emikono 5 ng'era ogenda owaayo obukadde busatu. Emikono 10 ng'owaayo obukadde busatu. Baluwa siniya 6 bwe bayajjira muliro. Oba tewasoma. Teri yasoma nga talina biwandiiko. Bwera bw'obadde oba wasoma ng'omanyi nasoma. Ne oba basomera kyenne lye bayite ery'amangi basomedde baminisita. Basomera bayiteyo batya. Mwesimanyi eyo bulungi mwesize bweru. Eyo. Bwe oba wasomera eyo naye ebiwandiiko byajja oba tewasoma. Nanga alina fone ne P7 bankusinga totuula wentudde. Nze nina top class ne P7. Bwera watasobola soma nakulabirawo nga bakakuzaala. Sente tezabulamu. Olwaleeta bwati nasanga kulika naye maama ganda bwati tunajjamu omuntu muno. Naye gawoti zadde gumalaaya kidene nnyo. Tebamumogole ku luzzi katonda akasobola kositula kayita kwegamange byampita bebi wetaddamu bimpita. Era nze namugaira akimanyi nze nakwogerera dda bubi kuva buto. Kyokolekeko jjange kuva bwe nagwa ku nsi tonjogerera nga mu ddwaliro bwino tugende tulabe ku mwanyina amaze ozzaala olwagira bwatengamba kaakano koze katulabe nampa nesitulena kuba nakuwana nusu 3 ndowooza nusu 3 edda twakozesanga nusu nakuwana nusu 3 awo. Nedda nze sikwatangako ku nusu 3. Wali katera nakulula bugalo nonteekamu nusu edda twakozesanga nusu ngero oli okuwa 10 ng'okuwa 10 ayi oba okozese. Ate mswema gomesagala wekuze nnyo ku nusu waliwo nusu 10 nusu 3. Nkugambe baakuzaala ze nnakuwa kati gwe tewaliwo. Nze saaliwo tonkakaayo saaliwo nvaako kuzinusu. Neera namugambirawo ne mugamba mwanyina omwana ono omanyi bagamba akaliba akendo okalabira ku mukono kyokka wandabirawo nakulabirawo ne mmanya twajjajjamu kokka katono kubanga nali sisuubira
kubanga nti osobola notulako ne kojjobo naye nsubira okubanga oyo ngoguyayo wawangangukira ddeyo naye kati maama ntegedde gwe nafaanana bulijjo bawoza nafaanana taata bankakayo bukasi wafaanana nani wafaanana kojje obutategeera bwono wafaanana kojje wenna obutategeera bwa kojjange nkyebaliza mukama ebanga mu kika kyammwe nafaananayo katugende mu maaso omuntu n'akulabirawo nti tategeera ate n'asigala ng'ali naawe kitegeeza obutategeera bwono ate twakwejjako ate wandibadde owangera ddala naye twasigala tusigale nga tugira bamwana waffe tumukuba twali tukwagala kuba gwe kaana akawala ke yasookerako ddala gwe first boy zembaako gwe first boy kaka twali tulina okukwagala omanyi okwo kubanga ke kaana kasoose nze ndeka sinze first born oyo kino ekintu kyesiba n'omuganda talina byakumanyiiko gwe first born waffe nedda era kyebala tukwagala bali bonna batobo bana sirinayo muto wange sirinayo nze bebi wa mami gwe twasooka olaba era gwe kyogamba oli mu kika kyaffe gwe muzzukulu w'omwana omuwala asooka jajjange omulungi nkutumidde kaali ebwayise nti mwagala nnyo naye munange owulidde ebitiibwa bye bankusizza nzasooka muzzukulu mu kika era awo byebitiibwa kati byolina alhamdulillah bulijjo njagala nnyo ku bitiibwa noonya abampa ebitiibwa noonya abampita baaba kati mbifunye mukulu wange toddamu kumugamba nkuyite baaba tandika olwaleero nze baaba naye nga wetutambulira amawulire mangi naye yeriri pazo ne Mukunja bagenda kukomawa naye leero ate Mukunja yakisusizza ate kukisusa atya bulijjo abayimbi batukubira ennyimba ne tutandika onoonyereza leero yakutte kwani naye okimanyi leero Mukunja teyatumenyeza namu yayimbidde ddala yatulagiddewo sitaani ng'amina ne ku kifaananyi kyekyo wabawo omuntu gw'ogamba mbu ye si munnanfuusi si munnankwe kati Mukunja ndowooza kyeyayagadde otulaga nti bw'aba yitagala oddeawo okwebuzaabuza nti oba akubaani abalala bamukoleko n'entalo ndweka alumbye ffe ayuka alumbye ffe era ye yatulagidde ddala sitaani yalagidde ddala gwalumba naye bakuba teyatunnyonnyodde buzibu ki obulaga sitaani biki byakoze otuuka omwanika naye ate nze by the way njagala sitaani bulijjo mmunoonya kuba ebya sitaani bikolerawo era nze ke nategedde nti liri pazo ye sitaani liri pazo nkunoonya mukwano nkolera ebyange ebya sitaani bikolerawo nga biki ebikolerawo bya sitaani okubba okukuula okukola biki ebya sitaani ebyo simanyi nti liri pazo sitaani naye nedda Mukunja by the way walimbyemu liri pazo agenda kumusiba liri pazo yeeweza okumusiba okufaana obutanyagwa tekonyeko ku linnya lye teyakonyeko ku linnya lye ng'akyaya kati MC w'Emagombe nkubye akayimba nkwambadde ng'ate bwe ŋŋamba sitaani nze nakomyewo bukomi ninabadde napadde dde ŋŋamba ate lwakyati ng'asose we yalikomye nakomyewo bukomi ate kana ate wamma akabonero kano ng'ataddeko bw'ati sitaani wuuyo n'ekigambo sitaani wuuyo nga liri pazo yalikomu yadde tayimba ye ate leka naawe kubeera Mukunja ogenda kusibwa leero bagenda kumusiba liri pazo atera okusirikasika naye leero tajja kusirika ng'asirika budde ki liri pazo yali asirise ddi nga bwe yasirika ddi bane manyi bulijjo asirikase naye ebyekomera ate tabyogerayo abantu baagisa abamu ne batandika omuvuma ndowoozi omulaba ate abanuupu nabo bavumye Mukunja ate nga bamuvumira ki bw'ayimbye oluyimba n'ayimba sitaani tukoye sitaani ng'atayambadde kala ya redi ono ya yero kakati bo ne bagamba abavuma ng'ate kuliko kifaananyi kirala andi kati bwe mba nga nyambadde white nenyimba neŋŋamba kati nga kuliko sitaani yenze sitaani ali mu kala endala sitaani ali eri mu kala endala sitaani kitegeeza sitaani ali mu kala oba ya bbulaaka kuba nze olwedde mmaze okukulaga nti white kye nnungi era gye ndimu okitegedde mmaze okukulaga nti white nnungi era gye nkola ki gye ndimu kati kitegeeza gwe
sitaani ateekwa kuba ali mu black eno oba mu green kakitegeza bwada sooka oleke katono ate mune mu busiru bw'otegeera yayimbye sitaani ng'alaga ne sitaani kala gy'ayambadde teyalazeeko sitaani kyambadde kala bweti Tereza kati abaniyosi bamuvumidde ki okubanga kati nga bwe nyambadde kati eno kati gwe tetukolagana oba mbadde nkolagana naawe kati nenkulaga nti nyimba sitaani kakati ate nga gwe oli mu bulaka ate nze nyambadde white gwayimba sitaani kitegeeza sitaani ali mu bulaka nze nzudde white taliimu sitaani baba kyebategedde ne bagamba kati nalyoka tuddeko lwate natumanyira nalyoka atuvuma naye ate nga sitaani mukala lwaki twabuzaabuzi kati ate sitaani etubuzibwa ate sitaani namwete bwe mugamba nti sitaani ate ngaamutadde kuno ku kala gyayambalimu sitaani ate nayimba ng'ate akola ki asonga wano kati awo abamu ffe wetwabulidde ffe abamu wetwabulidde sitaani wuuyo twasose ne tugamba era bamu bagambye ekwekyo kyokoze ewaka todde waffe todda ne bonoba ng'obadde mukunja bamugobye ewaka bamugobya nti abadde waka eri lumba mama lumba bamuzaalukuse mu bufunze atugamba kulumba wanga wolaba byakola yabadde ayimba liri pazo teyabadde ku bbo kati ate liri pazo yandiyombye n'okwagala okumusiba lwaki teyamutadde ku kale eya bulaka nayimba nga yambadde kale eya bulaka naye nga bwamusoka omuntu alina kala ye munyumira eyo ye kala ye naye nga tajagala ng'omuntu naye mu lugo yajagala era ffe abamu mukunja Liri Pazo ye yatuzizza okumanya olutalo wawe luli neffe twabadde twagenze kwegamba Liri Pazo alinga abuzaabuza tayagala kusiba yategedde tebayimba ye kati simanyi awenze bwe bimbuzaabuliza simanyi naye nga ye ewaka bamugamba esooka alinako okuddamu linyeeka mukunja kama nomala okwetereeza okunoonyereza ddala ki ekigenda mu maaso sitaani kyeki naye mukunja abonyeebonye omwaka kubanga ate bw'ogoba ewaka kiba kisusse dda waliwo omwana gw'ogamba n'ogamba nti mu butuufu omwana ono okusinziira ku ABCD yeetaaga asooka ndi okuddamu okulinnya wano kuba omwana bw'atandikayo kennyini natandika okugamba okuvuma ewaabwe famire yaffe basezi babbi bebamalaya era nze nkiteeberezeka n'okuba nange ndabika sirinawaayo mama yansibayo busibi bwe bakuwummulizaako ebba bamala onoonyerezaako kintu ekyo kuba omwana yenna alina waana waabwe oba basezi oba babbi alina waana naye buli lwavuma ewaka aba siwaayo oba maama yamulaza ewaka ewatuufu awo sima tetumanyi awo simanyi ate nza n'okuba nga katulinde gye bigenda Liri Pazo nga sitaani ono gwe yadde asongako ye yamulaza ewaabwe ewatuufu n'akiisa bw'ati mu sitaani naye nga yabadde amwebaza ekimanyi sitaani kala kwe yamutadde ng'amulanga ekyanyiziza abiwaka naye nga bambi mukunja wakoze bubi okulaga dayirekiti ekifaananyi naye omuntu bw'akola obubi mulage nti onkoze bubi nange bwe mmanyi bayibuli egamba akola obubi omukole bulungi bwe bakuba kutama erisooka teekawo eddala naye nze simwagala yankuba ku lisooka tulivaawo bubi kati kyekyo anti nze awo wunagaana otwala wakakanyiriri nakagaana ankuba kutama erisooka munteekewo eryokubiri ettama limala gakubwako lityo naye wanange ali ku kamera agambye ttama lyaki amatama nange ate mbadde era nkufolowinga nga kyoyogera kyonna kyonna nkifuna mbwenze bw'okuba ku ttama lino erisookateekawo neddala okuba bw'okuba kulimu mpulira bubi engalo ziri mbadde akufolowinga bulungi nnyo ng'emboozi yo gyogera kale kankozesa emikono ankuba ku ttama erisooka era otunnyonnyola ettama ne ŋŋamba naye kaakati ate ono
tuli mu bizibu bya ntalo naye ate aleeta matamake. Mpanga tokoze namwononefu Mukama Katonda. Era ngabera gwe nga bwoli munange ti mu kika kyaffe abalongo go balwanire kwaka babeera buli babeera. Era omaze n'oyisaawo akabakakkanya. Akakakkanya abalongo. Bwe ziba mwanyi mbakasukira. Naye ga bwe kityo munnange mutalo bwe lutyo bwe lutambula lwakuba entalo no bintu bingi nnyo abantu batuzanyirako kubuzabuza bannayuganda tetwadde tuli awo. Shalom naye ng'alaga nti ono Matamabbu timanye Matamabbu nedda sigwe waŋŋambamu Matamabbu Mabi ngabakazi kati olwokuba kikwata ku bakazi olwokuba nate kyeyakoze kibi newe kiba kyakuba kati bwemanyi oyogeza busungu nga gwe ali ku kamera oŋŋambye Matama gwalabo kati oli tebamumanyi bananga ali ku kamera yaŋŋamba oli tebamumanyi naye ngaekintu kyeyakoze ate bambi naali ku kamera bwakyogera musajja nange kyankutteko ng'omusajja bwera ne mukazi wo waliwo ensonga zoowa musimanyi nze mukazi wange mukooye n'olyokolaga ensi yonna yonna nti mukooye nga n'ekintu ky'okulembeza ky'oyogera tekirimu kigenda tutuvumya abasajja nti tuli basiru tetutegeera waliwo ekintu ky'okola ng'omusajja n'okiteeka mu public y'abantu naye nga kigenda kuvumya naye okulembere kivumya abasajja kati ng'oteekawo n'ogamba mwenzi omukazi wange mukyaye musiru asalako etya enviiri nga tamaze kusaba lukusa tamaze kusala lukusa kati omusajja ategeera oleeta ebyo ayagala kuŋŋamba nti nno omukazi yamufuna talina nviiri ye yamugamba zisibe kati awe simanyi Shalom alina obuteekateeka bwe yateeseewo bw'abadde awo sina buteeka kisiru naawe nedda mulimu abantu abamu abaddira olutalo n'oleeta olutalo lwo mu kamera ng'olutalo lulalaga n'engoye nga bwe yali azitwala teyaziraga nga teyaziraga n'olyoka n'okugamba nti natuuka n'okwagala wayagala dda ku basajja abalala yali ayagala bagimugyako kati gwe wagenda okumwagala tokimanyi nti yalina yamwagalako mu kigoye wabeera embeerera kati mulimu omuntu ekintu kyakola nga kiswaza ffenna abasajja ffenna nga kitutyoboola kuba kati buno obudde tosobola kuvaayo n'ogamba omukazi nti gwe sikwagala yadde nkabase onyonyola mboozi olingiriza tumwagala wadde okabasa era akuteesatiisa byaweza musimanyi sigira baana batalimba alimba bwegumizaamu nabanange emusikaolabe bamutokotere kapa temulinako labuweebwa kubanga singa ye yakakuwadde naligambye akwesiba kanogempaako kamu ngawe ntobe njogera kitegeeza tokamusabye nti olina ennyo ekyomugaso naye olwokumulaga nti kati gwe musiru sabize manyi nasoma obubonero ndi muvuzi wa Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 ana mu 2
244 Matoka na nyonyi nasoma simbo zonna. Togamba kati mwala omwadde ku just empafu. Simuwaddeyo naye kakaba ne omuntu nti waba akantu kansaba nga kantu katono nga ndate kalimu namako ne mmanya nnono kaakati. Mpaye 10. Ampeye 10. Akwongereza emitwalo 10. Kati ate oba oyagala muwodize mu bufere ezo simbo ya za bubbi. Kano ke kaddala ke kategeeza kiri kyennyini. Genda maaso n'emboozi. Simbo y'empafu bino byali byadda mu myaka giri eri gy'oŋŋambye 1980 ng'eno empafu emala byonna naye essaawa zino gwe osobola ogifuna wano e Kampala empafu wano osobola ogifuna kati nga nsobola okutuma empafu ngo nedda wowe obuntu bw'omukwano nga toli ate mmwe kati abakazi wabawo ekintu ky'owomukazi nga tekirina simpa tekirimu ebyo byali byadda nti ne kaswiti k'ekikumi kabeezaawo omukwano empafu sebe ekugisaamu engoye neziraga nga zinsiiwa omwana nampa empafu mali manya yajagaana naye nga kyekyo bannange abantu abamu tugige kintu kino kyengenda oteeka mu bantu kigenda kulabika kitya oyinza okulowooza nti gweyagala swaza mukazi wo oyagala kulabisa mukazi wo nga tegwe weerabisa okusinziira ku bwongo obwo n'amagezi go nga gwe weerabisizza kitegedde gwe weerabisizza nze abakazi wadde tugamba nti abakazi bakyamu naye wabawo ekintu kyolaba kati sijja kubanga nina obutakkaanya ne mukazi wange oba nfunyemu okusobagana nenjija nembuulira abantu bonna bakitegeere nga mukazi wange bwali bwati bweyeyisa bwati ate nga n'ensonga ennuma sigiwaddeeyo kuba ensonga gye bagamba simanyi yasazeeko envi amafiga kyekyo ekyo bw'omuleeta ewaffe simugoba saagala bikazi binene munene saagala bikazi binene olw'ensonga anti susu abulira muli awa okoma mu bisambi n'omaliriza n'omala n'omugamba nga totuuse ompomedde gamba nkuwomedde nga tewayingidde namunda nje n'ebisambi bikuwomera okanambuuza ompulira nga oza sikuwulira kumba oli mu bisambi aza bikazi ebinene nange emusoyagala ebyonono sovudde ne kumulamoze ku bikazi sikwonera ekyodanze bikazi ebinene ze tubirinamu omugaso gwa njagala akantu akagenda okwerulira ddala ekibanja kidde we bati wekirabikira kiddeko kibagita batya baneeno oli bikula bayibuli eba ekibanja kyo kyerere akitule bwati ekibanja kyerule bwe kidde ku kyapa nange ngambe nti ekituufu kino kyekibanja kyange basi ebintu ng'ebyo naye kati mwemugenda ne muddawo ne mwetenda mwezengeze ni munene nina akasambi nina amabina ebyo tebigasa tebikyakola ebyo akola kyayimukawo bakazi nga bakumala just ogezeza bugeza n'obuukawo n'obbuuka nembuukawo okitegeera nereta akazi nga keeko nga nawe ojja kukakwatamu wokyusa kati awo kyemmanyi okambudde kati awo wakambudde buli bwokyuse mali naye nga baitha Shalom agamba amateeka si malungi omukazi ddembe lyokola kyayagala so sigwa alina omulagira nti kati sala enviiri nti kati siba enviiri omukazi ekimusanyusa kyagenda nakyo sookera otya ku makya n'osiba engoye olw'omawulire gamubuze nayagala ajje ku kamera tubuulira ago si kitegeera bakyatuvumya ennyo mama tugende tufuna abakazi n'olowooza nti gwe oba omufunye ebisigadde byonna gwamusalirawo gwamutegeerera kumbe n'abakazi nabo balinamu eki wabawaako obuntu kya muntu mukulu naye alina kyayagala okukola naye neddembe ly'olimujja naye olw'okuba gwe olina obusungu bwo obwemabega kukusaba okusala enviiri olina obusungu bwo omwebabega noddaawo n'olyoka odda ku bantu buyinza oba nkwetako tugambe kukola ki tukiyite tutya kumanyira abantu kubasiriwalirako kukola baki mutwaleta ensonga mu bantu ezitali mu makulu ndaba nga abatusiriwaliddeko ffe abantu waffe byotugamba tetubiraba mu makulu ate gwe
oliko otumalira obudde tulina ebintu bingi ebyokuwuliriza tubireka ate ne tudda okubuulirira ye omusiru mbufunze bw'ogambye Shalomu muvumi obusiru mugezi mugezi kye yakoze kyamagezi buli muntu mu ntegeera yaba mugezi naye era maama akugamba naye kyanaga okola ebyekisiru oli musiru n'abanga akubuuza oli okola ebyekisiru gwanagwa oli musiru so mu mbeera bwetyo bannange wabeerawo ebintu bye tuteetaagisa ffe kumanya n'omuntu nze adda omusimanyi omukazi wa singa abantu abamu bwe baba basowaganye ne bakyala baabwe baba bakoze bati ebintu by'amaka singa tebabitutegeeza babeere bwe mwali mwekwana nga tetwabimanyaako nini mwabala mu bitutegeeze kati olw'okuba waliwo akasonga kati olw'okuba mu anaatera tujja tugamba kati n'omwana siwo kati kyazzaako era kati bw'aba yayogedde nti ayagala dda ku musajja omulala yakyogedde dda kisiwuwe kati yali amanyi afunye embeerera oba yali ategeeza bani nti gwalidde tasi yamuggyeko embuzi yali ategeeza mama mu binyumirwa yali agamba mu abakazi nti ki nti okufumbirwa nga baakolya dda ojja kisangamu obuzibu ate addamu kuwasa abaleke kati bakazi bonna bakitegeere nti omusajja bwakuwasa nga bakulyamu andi awo tugenda bagulira zino embuzi enteekeko kuba ekibanga kyekiyombya abantu nsanga n'abaana bange 6 naye nga ndiko embuzi abaana baba bayitawo balina ekkuba eddala n'embuzi erina ekkuba eddala bo bayita wansi embuzi eri waggulu kati nengusanga ogukazi nga gwina emyaka 18 oba 18 18 mayi naina myaka 18 18 bazize gwensoberako embuzi kati omuntu gwensoberako embuzi alina okuba nga alina emyaka 6 kudda wansi maama tavia wange alina weza 18 omuggyako embuzi 6 kudda wansi naye 8 naye kamogo mwana emyaka 8 basobola omukozesa bamukozesa nga bakutte mukwate oba nga byalaavu nga bamukoze nga byalaavu ne munne kati ffe tugenda eri naawe omanye omusoma gombereta comedy mu bintu ebitali myaka 8 kati omwana w'emyaka 8 amejjako embuzi baba 12 kati abaana baveeko mwe mubateekera mwe mubalaga amasimu lwakuba nti mwe mubalaga amasimu ne bakuguka bagulira basenga nga balagirira basenga balagirira ngasenga agamba myaka 8 gijje nga nedda balagirira nti kakati bwana style bweti ngo abaana bwana bo busoma buyigere style babeera naawe kuwaaka waabwe abaana baba basoma mwekale kati mwemuddeyo mwabazadde mwe mwononera ddala abaana era kati abaana tebakyalina kyakola mulinga mubawa amasimu basenga ne babayigiriza emisomo nyenze banange neeraliikirira akalenzi otegedde simu yo erimu senga gwofolowinga oli mukuwa mwana simu kyokka ng'olina senga gwofolowinga abaana balina kati amasimu gaabwe babeera basoma waaka olidde waaka obawa wadownloadingayo ne ka vidiyo nga senga alaga negwe omwana omuwadde ebyemusi gwatera obbikola nolaga abantu style n'abaana bosogolesoke tunyumyeku abaana bo bwe bakulaba ku TikTok senga ngo amado gawubira bwero bagamba erimba ku mulimu walimba wenzire waka mbanzize mba nkomyewo waka erimba ndi ku mulimu gali amadega bwe beto lwaki olingiza gye nkolera agali amadega baga ku mulimu agewaka bwenzize wakogalaba omwana bw'omugamba bwenzize wakogalaba erimba ku mulimu baganyamba za banange ne sete za Uganda tumanyize tuzijja encha gwagenda okunja samira musina sukulu fees nga mwana ya singa mwali singa bana bali babalondera gye mujja sente gye mwetololera bakome tebabala tuzijambye tutundu nojja nezike naye nga singa watunza amandazi era tintu kwatula okuba nti byagulyo nedde omukazi yayendanga n'omanye bajja mu kyalo yayendanga naye gwe okulaba zino obusubisubi mu nviiri mu ngeri y'ebikola by'omuntu aba yalimye mu kulima n'aseerera n'agwa abadde akabala n'aseerera n'agwa obusubi ne bumwekwata mwekyekibataasa nti tolina kasimbo konna konna kwogenda labirako naye dda bwenzi bwedda bwalabikanga kati mmwe abasajja kasimbo kikwe mulabira nti ne b'omutega talya
ate kati ffe tukati twakiteekawo nze wange nawaayo garanti nakuzaawo era bwe ŋŋaana wamanyawo wayeera ziri endala ne bwenyenda naye garanti zezino ennaku zamanyirako nti kakati ono alabika kwegamba mu wiiki olina z'omuzajjula emmere y'ewaka n'ennaku endala olina gy'olya naye singa omanyi waliwo akabuzi ke njagala okunyumizaamu kakunyumizeeyo okimanyi naye omwenge guno mubi omwenge mubi era oba omuntu anywa mubi nga togunywedde mulungi nga guli mu ttama mubi ng'ogunywedde bw'oba tonnagunywa muguyita mubi nanywako omwenge n'entamiira n'entamiira nali ntamidde kati nfuna omuwala omukazi mugamba munnange tugende twekola ekito naye atamidde ebyabatamivu bimanyi mugende tugende twesayuseebu tujjamu engoye awo mu bbaala mabega wa bbaala kati tujjamu engoye netukola ki nga kuno okugulu konna nzigiramu ddala zonna eno ng'ali mu nju oba zikoma wano ng'agenda mu kabuyonjo nga kuno eno sayidi yonna njijjamu ng'osigazaako sayidi ne panti yonna nga yonna njijjamu kati nga nsigale engoye zireka mu sayidi y'eno ku ludda nga zisigala ku ludda lw'eno kati tumaliriza nga nkwata kugulu kweno nga nziramu nga nkwambala kumbe nayambalako mpale wambanda pati ngesigala mu kweno nayo sijambadde kati ng'omanyi yayonoonye kati mmaliriza okwenda nkubirira nziruke ngende ewa kazadde sawa nga 2 ankubirira ngende eka kumbe andapati jimweri eno mu ngatto bweti kati ntuuke wakakoko nanga banzigulira aliwo bamali wematamidde nga waka bamanyi nasanga balya banzigulira ettala kweri tutawumba njagala bayitako nga andapati agenda yekola bweti zijja zindya omwana w'ababi ababiri n'agamba ati omuninkini omwana yeyaŋŋamba omwana yeyaŋŋamba ate tatanga pandi wajambazaako nga ndaba okugolwa empale ye akapaleko keeko mama waabwe yantunulira bw'ati amaaso yagira bw'ati nange nasooka nenyimirira ndaba ekyakola naye kuba nali simanyi ogisikanamuko kakasoba ye era dagira bweti nejijjamu nejambula bweti nejikwata mwana enyengera ekisaaja na yambuuza mu kisenge nambuuza omukazi nambuuza naye enda pati watuuse ogijjamu okugiteeka okugijjamu negenda ddala ku kugulu eno kiki kyewabaddeko nga nabadde ngenda kufuka bw'oba ogenda kufuka ogijjamu mu kugulu oyo omukazi mwagala ennyo alina n'obudde kugamba ddayo bakwambaze panti bulungi nga bwe wavudde wano neera nagamba mwana wange nja munyumizaamu akabozi kaneera ng'omuntu kisanga atakiti ani omukulu mu eyo emboozi kati okuze kati waliwo kintu okunyumiza eyo emboozi nga ani omukulu kangeze ng'eri waffe kuba nze nkubye mukubi kafaananyi ng'omukulu we wange yazze bw'atyo nga panti ekweye esimuula ennyumba addayo ne bagimwambaza bulungi aganya batagyebakamu ne bagimwambaza bulungi batya oyo yagimujje era kyenakyako kimu nze saaswala eri mukazi waswala eri mwana era nga tata akapaleko nga kewuuba ku ttaka mu ddiiro bali mu kulya abafumbirwa musiwa amagombe mulina ennaku y'amaanyi naye nga olunaku olwo lwaleero pulogulaamu tulabika nga tunaatera giwumbawumba okugiwumbawumba naye nga tugenda mu nnaku nkulu naye abakazi banange mwambale ku ngoye abakazi batambula bwereere tugenda buno budde accident nnyingi kyogamba accident ekwatayambadde n'atayambadde birimu enjawulo nze njagala nkubuulire pikipiki kukigenda olaba wakaita ku Northern boat ng'ogenda bwayisa kaleero bwayisa wabaddewo accident omwana ng'ali ku piki naye agakatonda mu ggulu pikipiki baaguddewo bati omwana n'agwa mu mwala akagoye konna ne kabajjuka bwe kati
Pikipiki teyatutte ebitundu bye byakyama byasigadde nedda naye nga amayinja ga mukolobodde kuno kwonna era nga gwe weetegerezaayo nedda kino kyogerako bannange amazima lwakuba temwagala ye tekolobola walala era yakoloboddeeyo kandi ebisambi beyagize bwati nemukuwa bwe tubaye nekigu nekimusala kuno kwonna kuno naye ebitundu byekyama byasigadde nze simanyi naye omusayi gwate gufubutuka eno ekinja oba kinja kyekyamusaze yabadde mu nsonga naye nga naye n'olugoye ne bwagamba okuzzaawo olugoye naye kati singa abadde mu lugoye nga lusobola okukuuma wali wakiri bwandyegizeeko kwogo ne lwezingazingawo ne lubikka n'olwokuba yabadde bwereere era bwe yagudde yeeka yayoleseza ejjinya ne limulaga naye ne limwolesa lyamwoleseza bageze omuntu akati sima bamutunze bageze omutwala mu ddwaliro bamuddisiza mu ddwaliro wali ebwayise abatunda engoye bamuddisiza mu ddwaliro ebwayise nazitunda ayagala akole era twamukutekute ntumuyoya ntumuddise bwayise era omusawo yamubuuziza kimu kuba eno teyafunye ebuzibu naye naye n'ejjinja lyamulaze nti temulekera otambula lyamusaze kino kyonna kyonna era omusawo yamugambye bugambi n'ekiki mutambula nga temwambadde engoye kyekikuviiriddeko kinga obadde mu ngoye yamejjinja teryandikusaze kyenkaniddeawo yamusaze kino kyonna onyonyola nnyo n'osukka tutegedde yafunye accident era ne bamusala naye kipaati kifuuse ekipaati lyakutte ku ttama andi kati mugenda ne mulowooza nti era kyenkana kubanga ettama liri eno ate gwe oli eno andi kagwe ombuza lyakutte ku ttama olaba nkulagirira accident we yakoseza omuntu ate ombuuza ttama gwolayiga akutteko ku mutwe naye nga abalabi baffe batulaza media bwe tutyo puroguramu bwebadde ne morning nga abantu b'ekibuga mbatumiddeko nesobola butabatumira bali mu kwewandiisa nomination zigenda mu maaso tusunsule ani yaani era bwe babwa gwe sitayagala nja gendayo mu mugambe kati sikwagala kati bawandiika gwe sitayagala kasita bawandiika gw'otayagala kati ojamugamba nti omwagala simwagala mpezi nga mpese naneetondera nti nga nkwetondedde magombe tukolagane kuba kati muno obudde teri mukulembeze agenda agamba nti gundi simwagala negwe wanyiiza ajagamba sinata bubiri bigwe kati we bakulondera gwe sitayenze mumanyi nate naye akimanyi nti simwagala we bakuwandiika bati ne ajja kwetondera jangu netondere ngambe magombe nti kakati ekitufu biri biveewo tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe kuba babawandiika bali mu bawandiika bali mu bawandiika kasita kitegedde nti gwe ne MC we magombe gwe mutakolagana nze gwe saagala nkubuulirirawo sekwenyakwenya olaba gwayiseemu jangu weetonde olaba si gwayiseemu totawaana empalana mujongereyo mu maaso paka ekisanja ekiddako muli esonyiwa si bwe kiri kati sisiri musonyiwa anti ogambye singa abayiseemu ne yeetonda anti paka bw'aba tayiseemu ali kwetondera ku kisanja ekiriddako n'omusonyiwa kale bannange naye abitegedde nange ntumiddeko ku muwala wange Tavia bannange candidate oyo gwolaba wa top class naye buli lunaku akyusa ekirabo ogenda mugulira ki yatuse n'okunsaba ennyonyi nga n'akagaali mu nnyumba tetukalina ate baba era gwe bulijjo gw'omugamba gw'omusuubiza omwana tasaba kye batamusuubiza namusuubiza ennyonyi teekwa kuba byemugamba abaana bye bibaleetera obuzibu bw'osoma obulungi ngenda kukugulira ennyonyi kati kagikusabe naye saamugamba nti we bali kutikkira agenda kugulira ennyonyi kasita okimugamba yamanya maama ekirabu maama kyalina okumpa kyekino era yaŋŋambye bamala omutikkira agenda kufuuka maama yamanya okusoma bw'oba mulimi omwana mugambe kasita osoma obulungi ngenda kusimira muwogo ngenda kuwa omusiri gw'ennyaanya kyowulya kyosobola okukolera omuntu kyoba omukolera oli ali mukwana muwala w'e Makerere amugamba abo n'oba omaliriza emisomo nja kukugulira emmotoka ate nga tajja gimugulira mugambe kyogenda omukola nga amaze osoma nti ogenda kati okwanya omuwala w'e Makerere gwonga gw'omusuubizaki kale kati katugeze omukwana bawa magezi buli omu gwokwana bamanyi kale baba amusuubiza eki oyo w'e Makerere kyasobola naye oliko oli muwala olimba bw'oba olimba nja kukumala naye nga kyoyagala okugamba maliriza osoma kyomukolera okimanyi n'omulimu awo ogenda omugulira emmotoka kati bwe buzibu bwebwo bwe mulina kati waba yakusabye ennyonyi gwe wakimusuubiza ng'amaze okusoma tumigira kumala yagaliza kumala si omu yekka toba olina kaana kamu akawala nina kamu ate abalezi
Abalenzi bali 3 Bosi n'abaana 4. Bayi bagalize. Nze njagaliza oyo. Lwaki era oyagaliza oyo? Onkaka. Banange Tavia nkwagaliza. Saba graduation. Mama nange Tavia nkwagaliza osome bulungi. Bulungi, ekirungi yaŋŋambye tagenda kummenya bwe bamala omutikira agenda kufuuka maama. Yenna omusajja ali eyo nga weegoma mwalange jangu nkuwa omukazi. Yamaze okusoma. Yamaze okusoma? Kati omugabiddewo? Anti olwedde agenda kufuuka maama. Kale. Naye nga abakulembeze mwena ekintu kye mulina kati tunasiibula ovuddewo tolina magezi. Kye mulina okukola kintu kimu kwe kukuuma mpisa. Bwekiri. Bakuuma maye sisobola bavaako kuba kati kyekitambo kye tugendamu bakuuma empisa. Abatalina mpisa oba badde n'agayisa agabye edda gakomye tambula ki. Nze omukulembeze nagwe ngenda olonda awo aba avudde e Kasawo mulonda naye waba abeera eno simanya wa nga taviiridde Kasawo ewange tojja kuba nange akasente ko nkalyako. Naye gwe bakwesigamu bakuweerera obwagenti n'otunda foomu. N'otunda foomu oyagala ssente wadde mubeere bulungi.